nkubye ngumi abadde ngumi ku ngumi gasiya bulolo kyasamiridde nkuwadde oddangamu n'omanyira. Love Mase hano omukunja Atasera bikyali bibi. Love Mase agamba ayagala $5,000,000 omukunja yamukuba n'amubba era n'omwana we okusinziira ku akakubagana akaliwo omwana we yasobola okuba nga avamu era nga essaawa eno bwenkodde vidiyo eno muganda we angambye nti bali operation bali mu kumulongoosa omukunja Atasera cause yamuteekako yali amaanyi abantu bangi amunkubidde amasimu messages ku WhatsApp nyingi nnyo nga mumbuuza what's really happening mu mbeera eno era nga njagala okuba nga mbategeeza nti byonna ambirense olwaleero Wonderboy Yugi agwe mukutu kwetu era gy'osinzira okuba nga otulaba njagala okuba nga nkwebaza okuba nga wasalawo okuba nga olaba anfunye amasimu amangi olunaku olwaleero n'eggulu nga mumbuuza ku nsonga z'omukunja Atasera messages ku WhatsApp and there nga mwagala okumanya omwagalo w'abangi addala kiki ekyatuuseewo olwaleero byonna nzize mbikunyumiza era nga njagala okuba nga nkutegeeza essaawa eno sooka ompeere vidiyo eno like ate twongere okuba nga tutambulira ddala oba oliawo mpaka gye tunaakoma ojja kulaba nga at least wenaaviira wano nga waliwo enkyukakyuka nyingi nnyo. Hands Pro Live ge mannya gange. Once again njagala okuba nga nkwebaza gwe akyekuumira ku Wonderboy Yugi. Essaawa eno wetwogera mukunja ye okusinziira ku Love Mase n'obusungu bw'alina n'obukwakulizi bwamuteereddewo alabika nga ye agenda kuba nga n'olunaku olwaleero asula wali emabega w'emitayimbwa. Byonna mmenda kuba nkutemeratemera era nkubulira omusango gwe baamujukiza naye nga nkujukiza gwe baamusibye sorry naye nga nkujukiza atutambula ne Haji Miti okulaba nga ensonga zino naziri tuzikwatako okulaba nga at least buli kimu akiterera nateera okulaba nga gwe naawe ofuna information entuufu era nga njagala okujjukiza subscribinga go wenna ate nabakwangu okusubscribinga because fogwaffe gwakuba nga tukuwa information bweti so oba subscribinga n'okanyiga wali akadde noba nga at least buli notification gye tusooka okuba nga tuteeka gwomu akwasooka okuba nga otambulira ddala hano okumanya Hands Pro Live ge mannya gange. Olunaku olwabadde lwajjo bifo nga sinabanyumiza embeera gye nsanze ku poliisi olunaku lw'ejjo ssaawa nga 3 ez'okumakya kinajjukira omukulu aba alina okugenda ku university but of course ekiro ekikesa olunaku lw'ejjo kitegezo ekiro kya Sunday ekikesa ku Monday omukulu yali ku live aba aliko amwasobola okuba nga mulaba so obudde yamalako bungi nnyo era okukakkana. I remember that day yaliko ne mu studio era nga alina tune y'amaanyi yali ageza kuba nga ayiyiza abafans be era nga yasobola okuba nga yeebaka late so yasobola kuba nga agenda ku university so essaawa nga 3 kigambibwa emmotoka ziweranga 6 zagumbye wali ku Ganjano Ame era nga omukulu abasajja babadde bamusazeeko over nga ye akyebase tamanyi biki bigenda mu maaso. Kigambibwa emmotoka zino zamaze abasajja ne basooka beetolola ekikomera omukulu wasula era nga lwamaze awo ne batandika okuba nga kukona waliwo insider gwe baayise naye era nga ono yefaanaanyiriza mukunja yampadde information yangambye nti mu rasita ali awo era akozesebwa nga spy wa poliisi era yakonfirminze nti omukulu ebyaddala mwali so bamaze okuba nga balaba nti omukulu mwali basobodde okuba nga batandika omukonkona asobole okuba nga yejjayo ajje mu mikono gyabwe so omukulu nga mumanyi omusajja wa kabuli era nga yasobodde okuba nga asooka akuresistinga nga tamanyi wabula waliwo omuvubuka omulala oyo gwe baamusibye naye amanyiddwako nga Kenzo gye nzakavubuka ako mukalaba akatera okuba nga atambula nako omukunja Atasera kasobodde okuba nga ke kasosa okuba nga kalaba era ne kakakasa nti embeera yaddala ne bamuyita baso ne bayita Kenzo yadde asuze kumpi wano n'alaba rasita ng'akonkona n'amugamba waayo omukulu akyebase Kenzo n'agenda ayite mukunja n'agamba nkyebase sina appointment na muntu yenna ku makya lwaki oyo akola ki lwaki oyo anjagala Kabuli ngayo mumanyi mukunya musajja wa Kabuli Kenzo n'addayo n'amugamba rasita akyebase sooka okole ki sooka omukubire asooka akonfaminga ebiki program yo then rasita n'alwagize rasita ne yeetola n'adda n'amugamba ekituufu abamwagala bamateeka ba poliisi Kenzo kwe kutya n'ayita omukulu n'amugamba waayo ba poliisi bakwagala mangu omukulu ng'ataddeko live eyo agye mwasobodde okuba nga mulaba olunaku olw'ejjo awo ssaawa zigenze nga mu 4 because kigambo baateekenze sometime ne bakonfaminga ne beetola ennyumba ne bakakasiza ddala nti omukulu akola ki waali
Then we bavuddawo ne basobola okubanga wekitegedde nti poliisi emwetaaga, of course n'asooka resistinga n'akoma live era okukakkana olwamanya nti azookuse ne bakuba abukkanisa kigambibwa tiya gas mu nnyumba ejjo nagenzeewo era tiya gas nange namulozezzaakokko nga bw'oyinza okubanga embeera ogigobera wano ku Wonderboy. Nkunyumiza engeri gye baakutte mu mukunja olunaku olw'ejjo. So olwavuddeawo yasobodde okubanga avaayo era nababuuza lwaki mukuba tiya gas mu nnyumba yange ng'ate ninamu n'abantu abalala, nze sinnabiresistinga naye ng'alina essimu ng'era agezaako okubanga abarekodinga ababadde ku live eyo mwasobodde okubanga embeera eno mugiraba. Ekyaddiridde omukulu amukunja Atasera kwe kuvaayo abapoliisi namugamba waayo yambala tugende, yavuyiriddeyo mu bokisa era n'abalaga nti ayagala navuga mmotoka ne bamugamba tukutwala n'agamba njala vuga mmotoka yange mangu oluyadde ku mulyango kati olwavuddeyo bw'ati agenda okukakasa nga abasajja bawerako bali serious era ne batandika okuwanyisiganya ebigambo era ebimu ku yababuuziza ndi muzzi wa misango kyejo ginneetaagisa okuba nga mukuba tiya gas mu nnyumba yange nga sinnagaanirayokko. So olwagizaawo namugamba yambala tukutwala, tebamubulidde musango naye bamugamba tukutwala. So embeera bwetyo bwe yabadde era n'asobola okuba nga yabadde ayina okuba nga ayambala aveeyo. Bwe yamaze okwambala n'agamba nze ngenda vuga emmotoka yange neetwale mumbulire poliisi kinze neevuge neetwale. Namugamba waayi tugenda kutwala mu bitiibwa konvoyi yekutwala mukama waffe. So okukakana sijja kukulisaawo Love Mercy babadde bapaakinze wali ebbali. So information gye nafunye Love Mercy nga we mukimanyi she is behind all this what is going on. Then ne batambula ne basobola okubanga Love Mercy yalabiddwako yabadde oba oyambukira mukunja we bati ekkoona erisembayo yambuka otuuke ewuwe. So Love Mercy bo basigadde wano Kamaini, then poliisi yasoose n'esembera wali wennyini. So omukulu bwe batyo ne bamugjayo ne basobola okubanga bamutwala mutwala awo ekibuye naye nga kusinziira because nga mumanyi omuntu singa bamukwata tugeze nga wabire makinde poliisi eriwo gye balina okusooka okuripotingako eba wali ey'ekibuye era olwamututaawo awo abanga ali ewaka era bakulu abamu bawuliddwako nga bagamba tetusobola kumukumbira wano because wano alinga ali ewaka because poliisi eyo twali tugenzeeko ne mukunja era kituufu abanga ali ewaka from the afande w'okugate mpaka eri ku ba top bosses. So ne bamuvuga ne bamugjawo era ng'essaawa eno yasuze Nateete poliisi eyo mugimanyi ya Nateete then era ne kati era gyenva era gyakyali omusango gwe bamuvunaana musango gwa assault okusinziira ku poliisi yasobola okumpa information naye olunaku olwaliwo ngenzeeyo mulimu okubanga omukulu ono mulimu ne robbery because ngenda kusomera engeri Love Mercy gye yakompayirizeemu omusango guno n'ebintu engeri gye yabibyemu naye nga situnaba kutuukako eyo. Omukunja Atasera kinajjukirwa yavaayo ndowooza a couple of weeks back n'aba nga yasobola okubanga yagenda n'ateekawo olutalo ku Love Mercy and which I think it was uncalled for era nemugamba blood guno go wazannye si mulungi. So mu mbeera eyo yasobola okubanga teyakimanya naye nga byasobola okubanga bitambula nga twabibalaga wano and of course n'abeerawo essimu kigambibwa abofisa abamu benyogereko nabo bamukubirako ku ssimu ne bamugamba blood wandize ne weropa. That is 3 days back, kitegeeza olunaku lwalinga Lwakutaano and of course omuntu yenna omugezi bakubira poliisi ojja werope ku Lwokutaano naye nga bagamba baali bamukubirako ne before kati yasembayo yamukubira Lwakutaano. Kitegeeza oyinza kabeka singa oyinza okuba nga ojja kusulayo ne weekend. So ndowooza omukulu teyasooka bitwala nnyo serious because nga yomanyi wazaawaga mbadde mubaleetera nga yati awaga agamba nti ekijja kijje. So bwe yasobodde okuba nga yavuddeyo n'abanga alaba nti embeera eri serious ndowooza ye point eno we tuli olunaku olwaliro. So baamukubira n'atasooka kuba nga akiwa maanyi. So babadde balina okuba nga bajja emmotoka akigamba zaabadde 6 kwabadde kombo kabangali 2 nga kuliko n'emmotoka z'obuyonjo 4 era omukulu yatudde mu markets enzirugavu ye yamuvuze mu bitiibwa eby'amaanyi ne basobola okuba nga baamututte ako poliisi. Omusango guno musango
aguli mu miteeko mingi okusinziira ku mateeka. Waliwo kye tuyita libel defamation era nga kino gwe ne yasomako ku mateeka kana masirimu n'amateeka naye nga manyika akatini. Libel defamation kitegeeza nti singa oli azza omusango gwonna nga guli on record oba nga mulimu kamera, mulimu record ey'amaloboozi or anything nga kiri recorded, kitegeeza mwabaagwa. So osobola okuteekamu eyo category. Then we tugenda ku assault okusinziira ku police. Assault eyo egwa mu criminal offense, that is singa oba nga oyagadde categorizinga era nga omukulu offenses ziri bbiri. There is what we call a criminal offense and waliyo ne gye bayita civil offense. Assault egwa mu criminal offense. Ziringa nnya, abamu bazikategorizinga nga ennya woba ogeze mu criminal offense, endala waliwo abagamba nti ziri mukaaga okusinziira ku mateeka ag'enjawulo. But ffe wano mu Africa nearly kankuyogere ku Uganda ziringa nnya era nga mulimu ezimu ku nkulu zenjagala okuba nga njogerako lwaliro mulimu ne robbery, because era neyo nayo okusinziira ku byengendo okubulira Love Mercy byagamba robbery nayo gwe gumu ku musango omukulu gwavunanyizibwa. Assault eyo akitegeeza nti mukunja yagenda ku kifo kya Love Mercy like you so n'ayagala okubanga amukuba, tujja gamba nti yamukuba because omuntu oba omutaddeko anything oba omutaddeko engalo zo, akitegeeza oba osobola okubeera nga omusango ogwo oba oli awo gukukwata. So omukulu gye misango gy'alina. So kati bwe mba kutemera waliwo ne kye tuyita civil offense. So eyo nayo mulimu era emisango mingi, kati eno mugwamu n'obubbi oba okategedde, simanyi oba tutambulira bulungi. So mu mateeka ebyo bye bimu ku bitinitini bye njagala okuba nga nkutemera naye nga mukunja oyo okusinziira ku Love Mercy agamba nti mukunja lwe yamulumba ewuwe yamubba. Ekisooka agamba nti yamubba, situmanyi oba yamubba ki, ffe before twadde tetukimanyi nti yamubba, fenna abaali ku kamera. Naye okusinziira ku Love Mercy ebimu ku byagamba nti mukunja ono ebyakawuntinga for that amount, agamba nti kapeti ye ya mitwalo 6 yasobola okuba nga eyonooneka mu bintu bino ebyasobola okuba nga bimutuusibwako. Era n'agamba nti ebizigo bye byabbibwa mukunja ne ttiimu gye yali nayo ne gangi ye, ebizigo ebyo yabyakawuntinze for 1.6 million, that is akakadde kamu amu emitwalo 6. N'agenda mu maaso n'agamba nti waliwo ne ssente enkalu ezaali mu kasawo era nga abantu bano bazitwala, mwalimu akakadde kamu amu emitwalo 3 miramba. Okusinziira era ku Love Mercy agamba nti waliwo n'essimu yabbibwa, essimu eyo yakakadde kamu. Oba oli awo osobola okuba nga ensonga zino ozigobera bulungi omukulu bye bigambo bye. Era n'agamba nti waliwo ne MiFi ye nayo yatwalibwa, MiFi ya mitwalo 7. Era n'akomekera ng'agamba okufuna obutanyagwa mukunja Atasera ajja kumuwa ssente ze, ajja kusasulira ebyo bye yakola. Wenviridde wano Love Mercy omu ku bantu be anzibiddeko n'agamba nti essaawa eno ali mu ddwaliro era nga agenze okuba nga ajjanjabwa, nti mukunja mu assault eno omusango yaloopye baamukuba era olubuto lwo lwavuddemu oba luvuddemu oba lwavaamu. Naye nga essaawa eno wenkolera vidiyo eno ali mu ddwaliro era nga bali kuba nga bamukolako operation bamulongoosa olw'ensonga nti alumizibwa era nga bino byonna omukunja Atasera bye bimu ku bintu by'ayinza okuba nga ayina okwesasulira era nga munyiivu. Nayogeddeko naye nemugamba owaaye, when did we reach at this stage, twatuuse tutya wano? N'agamba nti ye munyiivu nnyo, tetulina kye tumugamba era n'akasimu yakaggyeko twadde tukyannyonyeregana, naye nga ebimu ku byandaze nti takyalina nnyo kintu kyayagala kuba nga amanya olw'ensonga mukunja ono yamulabisa nnyo era nga ye munyiivu nnyo. So emisango giri ebiri, assault ne robbery, okategedde bulungi. So kitegeeza nti mukunja sawa ya kwesonda akasente bwe kaba nga tekaliwo, which I believe tekaliwo. So omuntu yenna ye stage yeddako, naye nga mukunja ye akyakalambira, agambye atalina nnyo musango gwe yazza era ebyo ebintu teyabibba olw'ensonga yalina ku kamera, so tekyali kizibu okusinziira ku ye okuba nga abibba. So atusabye okuba nga yagamba nti okufuna obutanyagwa at least bagenda musiba n'ezo ssente
tagenda kubanga aziwa. Abantu abenjawulo abagezaako kubanga bajja, of course ndalabeko Calvin Kayanja ajjo yabaddewo Winatete era n'olwaleero amusanzeewo era nga abambi bagezaako kubanga bamubeereramu 10 namulabyeko oba oliawo ne Rama abantu bangi nnyo. Manager of course ayabaddewo omwana Soda mumanyi asobola okubanga naye agenda alabe Kablaza ate okulaba nga kiki ddala ekiri mu kutambula. So embeera bwetu bweri naye nga buli kimu nga mpumbawumba Love Mercy ayina ne gwe bangambye officer CID naye amuloopye because agambye nti yagezezzaako okubanga abulankanya ayagala kubulankanya musango guno ogwamukonja. I will withhold the name because oba oliawo ku nsonga z'ebyokwerinda erinnya sijja lyogera but kigambiddwa nti naye amuloopye olw'ensonga bambi office kesi ye office ono yabadde agezaako kubanga agibulankanya ebintu bingi nnyo naye nga mpumbawumba nga maliriza we are all the same. Mukunja ne Love Mercy mwali mubaddeko abantu nga muli tight bwe muti okategeera mwali musizaako kimu okitegeera nti olunaku lwaleero muyinza okuba nga waliwo obukubagano omu ayinza okuba tayagala munne kumulabako oba mubadde mwevuma because we knew at the end of the day you were all winning in this. Obukubagano mwenna buli omu adde akifunamu but olunaku gye buvuddeko Mukunja wamala okulumba Mukunja alina 2-0 naye kati Love Mercy you scored a lot kati kekyereza gwe guli 5-2 okitegeera. So at the end of the day buli omu ajja kwetaaga munne which I believe naddala mwenensi naddala nga mwemanyi okitegeera. So ebiseera ebisinga Mukunja kyakola sigamba mu kyekituufu it was very wrong era namugamba akola olwennyini ng'akomyewo ne Love Mercy kyewakoze si kirungi because ekkomera omuntu ali responsible we all know Mukunja he's a father. I mean it's all the things that happened behind him. He's a father. So si kirungi kuba nti at least omuntu ono kyegeza alina obuvunaanyizibwa abaana mumanyi kati tamu ndowooza etuuse wakati okitegeera kakitegeeza fizi waba teyamumalaayo alina okuddangaamu ne waba alina okukola ki ke kaseera amalayo balance bw'aba nga yamumalayo still abaana bano balina okulya at the end of the day alina baganda be and all that stuff. So bw'oba omutadde mu kkomera mukyala we tumumanyi embeera situation gy'alimu tugimanyi bulungi so yeetaaga okubanga at least akwatibwako mukono. So oba omutaddeyo ate nga ku nsonga which I think yali yeetaaga mediation before kuyingiza mu mateeka. You can't go and fix someone with 6 cars. Kitegeeza ensonga eno eri serious n'okusingako bwe tulowooza which I think ffenna twandize on the ground ne tulaba nga tutegeeragana off everything because ekkomera livaawo because at the end of the day this camera eno entunuddemu neeno eriko n'essimu birina engeri gye biwagamu abantu at the end of the day ne ndowoozaamu nti singa ogijjako bw'oti n'osirika bw'oti what is next tomorrow nkubamu akafaananyi nga Mukunja ne Love Mercy beesanze nga kamera teziriiko okitegeera what will happen baneetunulako batya oba singa omuntu omu akubba aba yeetaaze munne because ensi bradi wange leero oyinza obba tonyamba naye nkyo oyinza okuba nga onnyamba. So ebiseera ebisinga ne muba mugenze mu butakkaanya it is advisable at least ne muba nga buli omu ajjukira that moment n'aba nga ekintu at least asirika n'akivaako ba ne wabaawo embeera yonna ey'okukkaanya. Love Mercy yangambye nti bayita Mukunja emirundi egy'enjawulo bagezeeko kubanga ensonga zino tebazitwala wala but Mukunja failed. Yes ne waba failings ewuwo omanyiwo okitegeera. So embeera naye nga bweti weeri ensonga zino bingi nnyo byenyinza okwogera but for now let me withhold everything ebisinga kambireke ate tulinde oba olyawo Mukama Katonda embeera eno gy'anaagisa. For now stick to Wonderboy sigala wano fe buli kimu tugenda kubanga tukikuwa oba olyawo kyonna ky'oweetaaga okuba ng'omanya. For now anjagala nsooke nkomeko wano naye of course bwebale kubanga mutulaba ensonga eno tugenda gigoberera mpaka gye tunaagigusa ate oba olyawo justice ku luno twetaaga okuba nga tumulaba insha Allah.